yako nkwebaza nebale na kusubscribinga buli kaseera n'okulayikinga bulijjo. Mbagamba nti Mathias Mpuuga ye yasiba Eddie Mutwe ne abakuumi ba Kyagulanyi Center abalala nga muwakana. Mujjukira bwemanga mujjukira podcast gye nakola emabega kaawo eyosaga oba story ng'erimu bannamawulire b'e Masaka, erimu ne Mathias Mpuuga, erimu Gino Muhoozi ayingiramu wali eri mu kusomesa Olunyankole n'okubateeka mu basement. Kakati nembagamba nti Mpuuga kuwozi bano abaana bannamawulire baali babeera e Masaka eyo nga bagamba nti bo bannamawulire b'Oweekitiibwa era nga bo beeyita bannamawulire b'Oweekitiibwa. Byonna byonna bye baakola ne bagenda ne bawaaba ne bagula musango biki byonna nabinnyonnyola bulungi wano ku mukutu gwaffe wa Kimbowa Updates. Ennaku olw'eggulo ndowooza kyalaze bulungi era mwakirabye mu lwatu mulamuzi Abdallah Kayiza yabadde mu musango guno nga baleese Edward Ssebuufu oba Eddie Mutwe ogenda maaso okuba nga ate bamusomera emisango gye yakola ne gye yazza. Bambi Eddie Mutwe yazze nga ali mu mbeera mbi nnyo yabadde nokankana agatuuka n'ogamba nti banaye obusibe nabukola bwekikuba nga nabba jampa obusibe nabukola. Naye what is the gist of the matter? Njagala kubajjayo ekinyusi ekya program ekintu ekiraga nti nno Mwami Mpuuga yali butereevu nnyo era ali mabega wa kino, ali mabega w'abantu bano okubeera nga bali mu nkomyo era nga batulugunyizibwa ekyenkanidde awo. Bw'otunuulira Edward Ssebuufu enkwatibwa ajja kukwatibwamu n'entulugunyizibwamu n'ensiba gyasibiddwamu, bw'otunuulira Akireewo Kivumbi, bw'otunuulira Gaddafi Mugumya n'abalala nga bwe tugenda okuba nga tubalaba mu programu y'olunaku olwaleero. Era njagala okusaba programu eno giwe obudde, ddamu ogiwe obudde ogiwulirize nga bw'obadde ng'ogiwuliriza endala zonna, kubanga ejjuddemu research, ejjuddemu okunoonyeza okw'ekika ekyaggulu, ejjuddemu bwino yenna n'okuŋŋaanya ebintu nga biri mu luzungu bagiyita chronology nga bigoberegana bulungi nga byegobera. Mwalabye bulungi nnyo Edward Ssebuufu bamulese mu kkooti e Masaka olunaku olw'eggulo n'ebintu byonna ebyatambudde era ebyabadde mu kkooti n'emisango gye basomye. Naye ngenda kubanga nkugirayoko ebimu ku ebyo byoleka nti Mathias Mpuuga ali mu kintu kino butereevu nnyo ne munne Abedi Bwanika. Omulamuzi bwe yabadde agenda maaso n'okuba nga asoma omusango, actually nasobodde okuba nga nkuŋŋanya bwino waffe, yagambye nti Oweekitiibwa saagala mutawa kitiibwa ab'ekitiibwa tebalinooneka batyo Bwanika, nti Bwanika bwe yali asituse agenda okukola speech nti bagezaako okuba nga bamutangira era bamugezaako okuba nga bamutangira ye security detail eya Robert Kyagulanyi Center. Kakati njagala muwulize era ebintu bino njagala mubyetegereze njagala kubanga nze wembambawo ebintu bino mbagirayo ne bwino yennyini mbagirayo n'ekintu kyatandikira nabagamba nti ensasagga ereese bino byonna kwali kuziika kwa muganda we yali Secretary General Democratic Party oyo mwami Nsubuga Matyeberekerawo yali yafa dda, naye muganda we yali afudde nga agenda ziikwa. Mwami yali abeera n'Abungereza mu bubiri gwe gwaleetebwa buleetebwa kuno ku Uganda ogenda maaso n'okuba nga ataakola ki ogenda maaso n'okuba nga aziikibwa. Naye omwami ono bwe baali ku ntaana sina ku ntaana baali baziika abakungu bangi bannabyabufuzi abeetaba mu kuziika kuno, bantu bangi abeetaba mu kuziika kuno, omwali ne Robert Kyagulanyi Center omwali Oweekitiibwa actually Obwakabaka bwa Buganda nzijukira bwali bukiikiriddwa ndowooza Oweekitiibwa Freeman, yes Oweekitiibwa Freeman Kiyimba yali abukiikiridde, Bobi Wine yaliyo, Abedi Bwanika ne Bampuuga bonna baaliyo ne bannabyabufuzi abalala baaliyo. Naye era nagamba nti okuziika kwa Abedi Bwanika yakukubiriza, yes yakubiriza okuziika okwo oyo omwami Meddy Nsereko yali MC okuziika okwo. Naye programu ebeerawo emikolo gino nze ndi MC ndi mutesitesera omulungamyi w'emikolo, programu ebeerawo emikolo kwe gitambulira, speech kwe zinaatambulira ey'amaziika y'embaga na bitino kye speech ani anayogera ani anayogera. Abedi Bwanika bwasooka okwogera sisuubira nti abakuumi ba Kyagulanyi baali bamuganya okuba nga ayogera oluvannyuma nga ku programu yaliko okuggyako bwe yali amaze okwogera byayogera. Ebigambo bya Abedi Bwanika mubijjukira bulungi nnyo, bwe yakwata akazindalo yali yambadde akabasikoti ka press jacket kalenga press jacket bwe katyo n'atandika okulangira Kyagulanyi Center nga bwa Ssempuuga
namugamba Kyagulanyi Ssentamu ossa abakulembeze lwaki otta abakulembeze lwaki otta Mathias Mpuuga ono Mathias Mpuuga yazimbibwa ono muli ebisiyaga muli ebiki ebigambo byayogera mu kuzika mubijjukira ddala bulungi nnyo awo ensasage bwe yava era okuzika kwali kucyankalanye era omuntu yateeka eyassa okuzika okwo mu nteeko yali Bobi Wine yakikola atya Meddy Nsereko ayita Mulyenyama meya we Makindye ajja akakanya okuzika Mulyenyama bwe yajja naye nga talina kyasobola kukola Mulyenyama n'ayita Kyagulanyi mukkirize twaniza president w'abantu ensi neeraya endulu neeraya Kyagulanyi bwe yasembera bwe yakwata akazindala actually lyayimbawo obuyimbi tuyina ebbanja ffena lyakwagalana abantu bonna ne bayimba korasi nga bbiri nakaka nakwata akazindala nakazaayo wa Meddy Nsereko okuzika ne maaso kati omulamuzi bwe yadayogera wano yagambye nti abakuumi ba Kyagulanyi bagezaako okulemesa Abedi Bwanika okwogera era nti mu mbeera eyo ne basukuma bano abantu abakola ki abayisibwa obubye tugenda okuba nga tulaba omulamuzi byabadde ayogera mu kubasindika A1 A2 A3 A4 be bano bamugumya Gaddafi be ba Edward Sebofo be ba Akireewo Kivumbi nti kakati ne wabawo okusikangana omuguwa ne omu era mbu security detail ya Mpuuga oba abakuumi ba Mpuuga nabo ne bafuna obulumi obw'amaanyi olaba gye kiva oba owulira kati gye kiva era nti nno wano waliwo eyafiirwa emitwalo gya ssente 20 nga amaze ofuna okusindikirizibwa okusindikirizibwa mbu ssente ze ne bazikola ki ne bazibba kati wano waliwo abantu omulamuzi bye yayogeddeko omuli mulungi Lwoja nti ono essimu ye ey'ekika kya Tekino ng'ebalirwamu emitwalo gya Uganda 47 kw'ossa ne kashi emitwalo 20 mbu zabbibwa ba Edi Mutwe mbu be baali basika era n'okulwanagana awo nkamira nti ate ono nti mukuumi wa Mpuuga ali mu security detail eya Mpuuga kitegeeza nti Mpuuga ali butereevu nnyo emabega w'ensonga ezifaanaganako bwezi oba ensonga zino awo ndowooza kati onnina bulungi then ayongeddeko omulala actually mbonyane ne wallet ye nti mwalimu esente na biki esente gino matwala 20 akasawo ke yalina akali mu wallet then ne kasimu ka Tekino nako mpu bakatwala nga kabalirwamu emitwalo gya Uganda 47 omulala era nga naye Wampuuga mbu ye Haruna Ssekitoleko naye nti bamukuba binywera mbu yamukuba ye etu era bye bano abasajja ba Kyagulanyi nti be bakola ki nti be bamukuba so oyo naye bw'otunulira engeri y'omulamuzi gye badanyweramu nga bina bimaliza byekuusa ku ekitibwa byekuusa ku Mpuuga nti Mpuuga ali butereevu nnyo mu nsonga zino zigenda mu maaso ku nsonga eno ey'abana abasajja abali mu makomera era abagenda maaso okuba nga basibwa kakati ono ye Ssekitoleko Haruna nti naye essimu ye baagitwala era nga ono batwalirako n'essimu ebalirwamu n'emitwalo 20 gye batwalirako nti mu ssimu nga bagitutte ate ne batwalirako n'essimu ebalirwamu ne ssente emitwalo 20 kakati aba victim abalabe bali bannamawulire kati mbufunze ekintu kino Mpuuga yakiruka n'agatta bannamawulire n'agattako n'abamu ku bayambi be ne bakola be bano fayiro gye nagambye nti fayiro eriko abantu 6 eri ku poliisi ekiwangala era nti n'abamu baali bakyanoonyezebwa fayiro eriko abantu 6 abakola ki abagenda maaso okuba nga bawaaba kati bano ababiri baali tebadda babba tubategedde ye Haruna Ssekitoleko ne Mulungi Lwoja abakuumi bandi abakuumi ba Kyagulanyi kati bano abawala bannamawulire nabo bano bamala omulamuzi yaboogeddeko bano bannamawulire b'e Masaka era omulamuzi agamba nti nno Margaret Kayondo nagamba dda nti oyo Margaret Kayondo yoyo wa Radio Simba nti ye ennyindo ye baagikuba n'ejjako ekiwundu mbu nga kimaze ennaku 2 oba we yawaabira oba yasangibwa alina ekiwundu ku nnyindo nga kimaze ennaku 2 byabadde mu kooti then Zainabu Namusaazi oyo wa NBS oyo yembu naye bamukuba bubi nnyo era nti n'afuna n'ekizibu mbu naye yamala mwezi mulamba n'ebiwundu bye bamukuba kati omulala mbu ye Mukalazi John mbu bamukuba ne bamuwangulamu n'erinnyo baliise Moola
erinnyo lya wansi era nti bamukuba binnyo erinnyo ne livaamu ng'afuna ebiwundo bingi era n'addamu okunyanjaba ebiwundo nti ne ssente ze n'ebyonku bye yalina byonna ne birugenderamu ku lunaku olwo. Mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu kiba kimaze okuba nga kitulaga nti Mpuuga yali emabega w'abasajja bano okubasiba. Naye bwe boogera emisango nga bwe nkugambye era Eddie Muto yagamba nti omusango nagutegeredde wano mbu nabba esweta. Ddala Eddie Muto abanga yabba esweta, esweta emukubye okutuuka kweyembera gy'egiddemu mu kooti. Omusajja ow'ekibuli okutuuka mu mbeera nga ashekinga bw'ati ng'akaakana bw'ati. Ndowooza nno nga ebyobufuzi mubitutte ku ddaala ddala. Ebyobufuzi Mpuuga n'akabinjako mubitutte ku mutenda mulala. Mukyali ku ludda oluvuganya naye nammwe mutulugunya abantu nga mukyali just ku opposition. Kakati ate munaamala okwesoga gavumenti Mpuuga ne banno mugenda kubanga mweyisa mutenda kubanga ate mukwata bannammwe abali ku opposition ne mubanga mubatulugunya ekyenkanidde awo. Okuziika kwaliko keyosi nga keyosi ebeera mu buli wamu. Keyosi ezibeera mu byobufuzi si gwe gusoose okulaba ku keyosi efaanaganako bw'etyo. Twalabako okuziika kwani okuziika kwa jjajja Bobi Wine okwali e Bukomansimbi. Joel Sonyinyi alyoka alangira omubaka we Bukomansimbi oyo omubaka omukyalo oyo Veronica Nanyondo ng'agamba nti Veronica Nanyondo yasayininga ku kiwandiiko naye ng'ate munamaani agamba nasayiningako nga simanyi. Ekiwandiiko kiri ekyali ekyokuŋŋanya emikono egyali egy'okujja obwesige mu bakomishona abaali babba ssente. Naye keyosi yaliwo era Veronica ne bamuwa akazina naye ate naye neyeerwanako neyetereza. Nabadde ndaba omukolo gwabadde Masaka. Keyosi endala yabadde wakati wa Justin Nammere ne mubaka oyo omukyalo oyo Mukampuuga oyo yani oyo ye mukazi omunene owa Mpuuga we Masaka. Oyo Nammere yasoose okwata babadde nakwanjulwa nno. Nammere yasoose okwata akazina n'agamba omubaka w'ekino bannange simumanyi naye mwe muba mumulabyeko eyo mumugambe nti nno Masaka tujjudde ebikyafu bijjudde mu kibuga abakazi talina kyeyali abakoledde n'ebiringa ebyo. Naye ng'omukazi ku mukolo yabaddeko era naye omukazi bamwadde akazindalo n'atandika okugamba bannange mukuze bulungi abaana tebamanyi kyakwogera abaana balinga abayiga obwizi naye yabadde keyosi. Kati keyosi bwe ziba nga zizenga ziddiŋŋana era zizenga tuziraba zizenga tezaawukana nnyo kati gw'ovaayo tenogamba mbu eno keyosi eyaliwo etuuke n'okuteeka abantu mu nkomyo ekyenkaniddeawo ng'ate muli nabo mu lutalo olw'okununula gavumenti muli nabo mu lutalo olw'okulwana okulaba nti mukyusa obukulembeze obubi n'enfuga embi etambulira mu ggwanga etali nnungi nga ogamba nti gwe mulama gw'oliko oyogera okikita oyogera okikita oyogera osimba woti amannyo nga wena kwegamba sivumye naye I'm trying to demonstrate the way how you express yourself when you are talking. There is a way how you express yourself mu ngeri enafuya abo nkakasanga baganda bange abo bakyali banafu nnyo mu nsonga z'okutegeera ebintu bino ebyobufuzi kakati nzadde ku mutenda mulala bateekeddwa njoga gyogeramu eyo Bwana Mpuuga njagala okukutegeeza ebbanga lomaze mu palamenti ddene bw'obeera nga ddala bwoti bw'osazeewo okwata abaana b'abaandi n'obatulugunya n'obasiba n'obalumya nagamba abaana b'e Masaka bannamawulire obakozesa bino kati kino omulamuzi byesommi byabadde biraga bulazi nti okukozesa abaana b'e Masaka kubanga mbu baana be bakuba mbukwaliko babodegaadi bo mbukwaliko n'abaana bannamawulire b'e Masaka odiri abaana bajja ku professional bakozesa kati ebibyo because oli mu kulwana entalo z'ebyobufuzi ate ng'ozirwana kankubuulire Eddie Mutwe akirewo Kivumbi Gaddafi Bugumya n'abalala tebalina mu bannabyabufuzi 1000 abali mu Uganda. Bukyanga Uganda ebaawo bannabyabufuzi betubaddeko nabo Eddie Mutwe n'abo abavubuka tebabangako mu bannabyabufuzi 1000 because kati Eddie Mutwe statement gyasobola okukola eyinza okutiisa ekutiisa naye gweoyinza okuba nti obikoze bali ku mulimu gwabwe nga bulijjo wano SFC zikuba abantu nga president ayita singa okola amasandali mu kkubo
bakujjayo ne bakuyisa bubi nga tewali muntu era atwalidwa mu kkomera n'asiriwa n'atulugunyizibwa ku ekyeki ku kikolwa kifaana bwe ate nga nakyo si kirungi okukozesa abaana b'e Masaka abaana abakola omulimu gwabwe gw'amawulire n'obakozesa okulwana entalo zaabwe ate nabo ne batamanya nti ono atulwanyisa ntalo ze ndowooza waliwo ebintu ebirina okuba nga bikolebwa mu ngeri y'ekintu ekikulu nga bwe weeyita omuntu omukulu era omusajja omuteeketeeka amanye ensonga z'ebyobufuzi zino niwateekeddwa okubaawo kyovudde olaba ne palamenti yakubyeko etteeka n'eritwala yakubyeko etteeka lya Political Parties and Organization Act neligende woli omubaka Nyakuti owe Napak banga toli muntu wa mugongo gwo you cannot stand on your word toyimira ku kigambo kyo and actually we are very disappointed as the Baganda community. We are very disappointed okulaba nga Nsamba yali emabega wa Ssebuufu, Nsamba yali emabega banyiga Kivumbi, Nsamba yali emabega batire Kivumbi mu kkomera, Nsamba yali emabega batire Ssebuufu mu kkomera. Gaddafi no ye Musoga ne bana ba Buganda Kivumbi Ssebuufu, Kivumbi Wangonge, Ssebuufu Wango. Actually Ssebuufu n'abe empologoma gye bali gwe okirabanga tekira buzibu kubanga osajja ebyobufuzi naye kati ensi ekwanise kooti yatudde Masaka yakwanise nti gwali emabega we bino era bonna babadde mu kooti eyo budda Kasaba ayise nti omulamuzi we asoma anti gwe baakuba yali wampuuga abana kugamba abantu nga bakola ki abantu nga bawakanya olw'ensonga nti si bituufu naawe nyini okola ebintu ng'olaba nti no byokola bibulamu naawe nyini okola ebintu ng'olaba kitegeera nze neewunyiza nnyo okubanga gwe obadde emabega actually ffe twakiraba nga bahulama ffe nga bamajirisi hulama b'ensonga zino ebyobufuzi abaggyibwako hadithi zino twakiraba tugaa nti mpuga gwoli mabega wakino ekisooka omukolo ogwo gwali gwakweyabya kubanga mwali mutaddewo ekikokolo mwali ate n'abavubuka abaaliwo gwe waliyo bato oyinza n'obbanga n'abo abaana abakuba ab'amawulire baali babo because waliwo abantu abaalabikira ku mukolo ogwo abaali batimbye biplacards bino bikyati nga balinga abaliko obaka baali bayisaawo abo baali bavuddewa olowooza abaali bavuddewa era tujagamba nti gwali baplatize ng'oyagala okwongera ebintu by'olutalo luno lwolina n'ekibiina kino ekya nuupu naye nzijala nkutegeeze bwana Mpuuga n'abo ababaka oli omukyala ye Judy Kakande yabadde ku mukolo ne Nammeere ne bamulangira njagala nkutegeeze bwana Mathias abantu bangi bakoze ebikolobero mu Uganda wano era abantu bangi bakoze ebikolobero ku nsi eno ne babikola ku bannansi ne babikola ku bantu naye emmaliriza yaabwe naye yatugiraba oyinza okuba Mukama akyakuwadde omukisa ng'okyalya bisiike era ng'otuula mu bamulya bisiike naye lowooza kaseera ako ng'omukisa ogwo gukuvuddeko nga naawe oli mu bantu abanyigirizibwa lowooza kaseera ako ng'oyiribizibwa nga kati ensi efuuse yakuyiribya ng'oyiribizibwa nti olwo gavumenti zikyuse gavumenti wezikyuka mumanyi bulijjo ebibaawo naddala kati nga gavumenti ze zitaagala kugenda peacefully mu kugenda kwazo okubeera kusiika muguwana kuzisindiikiriza onfuna bulungi so nga nze omuntu njasigala nga nkugamba nti munnange wandibadde otta ku bigere kubanga eyo speed gy'otambulizaako ebyobufuzi si nnyangu n'akamu kubanga oli ku level naawe ekwate abantu kati okwate ruyale okwate abasajja bo neomanga mwawukanye mu byobufuzi kyogamba gwe Mathias Mpuuga ono omusajja Edward Ssebuufu edi mutwe mukalulu kotaira we yayimiddewo nawo oba nakusefugadinga oba nakugadinga oba nakukuma oba nakola ki takubeera nko foot soldier kati awo nga tuvuddewo keesa eno yawabibwa bannamawulire naye buli kaseera masigala neewuunya bannamawulire bano bali ku ki kati because abantu bannamawulire bano bo tebandibadde partisan tebandibadde leero saagala bakomera nnyo kubanga bannamawulire bannanga tulina profession etugatta naye okubanga babakulembeza mu keesa eno ng'ekyagendera mu maaso kati nga gwe Margaret Kayondo yegwe Farish Magembe yegwe Zainabu Namusazi nga walabye Edi Mutwe engeri gyazafaanamu mu kkomera naye nga muli mu mutima okimanyi nti yakkuba
nga muli mutima okimanyi nti teyakuba muli mutima okimanyi nti no teyatwalako jampayo teyatwalako simu yo kuba kati essimu gye mwogerako mbu Tekno emitwalo 47 edi mutwale ku level etwala essimu y'emitwalo 47 edi mutwe gwemmanyi edi mutwe gwemmanyi n'emmotoka gy'avuga n'amaka ge gemmanyi n'ebintu ebyalina nga ddaba essimu y'emitwalo 47 ebeera ya layisi nnyo okutwalibwa edi mutwe jampa gye mumulangira jampa edi mutwe nga ndaba eba ya layisi nnyo ku edi mutwe jampa bagenda gikozesa ki kati ebintu ebito musanyuko ebintu babito bannange mba ndabira ddala ekintu nga wateekeddwa okuba bwekikolebwa kati bannamawulire bannange nze nabawa amagezi ebintu bino musobola okubivaamu ne mudda ebbali otherwise these guys are using you they are doing politics using your name they are politicizing everything they are doing politics ate nga yemwe be bataddeyo kati kijja kulabika bubi nnyo nga abantu wetulaga nga mwetaaga okavaring amawulire mwetaaga kuba abantu bano tubetaaga edi mtu naye mwetaaga kati saazo edi mtu ali mukomera but we are writing news on about him we are doing news about him twe tuli mawulire so we need these people twetaaga okusooka ku leveling ground yes Mpuga might be the big icon in Masaka but Masaka has got a lot of politicians with big names. If you fail to get news from Mpuga, you can get news from anyone else. There are very many politicians in Masaka. Masaka did not start today. Masaka has been there for so long. So you can still get news, you can still gather news from other people. If Mpuga and his camp are not accessible, if Mpuga and his camp they are not welcoming you again, you can still get news from others. There are very many politicians in Masaka actually. There are very many politicians, there are very many activities, there are very many development activities, agriculture, transport and what in Masaka. You can do other things than concentrating on someone who is going to destroy you as a person and actually you to exploit you and again to lose your job, your career. Oli munamawulire, oli non-partisan, ate gwoli kuwabira ate abantu. And the cases are not because woli minanoga nti edi mutwe yankuba nanzijako jampa. Does it sound really Margaret Kayondo? Does it make any sense? Zainab Namusaza that edi mutwe took my Tekno Spark at 5 worth 470. Does it make any sense? So, tuli wano tutunuulira nga like ebintu ebigenda bwe bitambula, but of course Mpuga tumaze okubanga tukutegeera nti gwoli mabega w'okusiba abavubuka bano. Naye ensi ejja kukyuka naawe wali baayakuleetera ekisango nti gwe wali mabega w'ebijambiya ebyali Masaka. Someone will come out. We saw Alan last time. We don't know gye kiri gwera ekyo. Actually even promised to sue him and Kyagulanyi Ssentamu, but tetukiraba. Why are you so silent about that? Is it true that you were behind the pangas and the massacre which was in Masaka? Are you trying to prove that you were a part? Because you promised. Okyegera. So, abantu bano bakalculating abana abantu si basiru bemukulembera. Oba babalonda. These people, they are very wise. Actually, some of them they are more wise than even you. Even some of you. Just that for you are lucky, you are in positions. Muri mu bifo gwe mukisa gwe mulina. Naye singa temwalina mukisa kuba mu positions osanga na mwembera yandibadde bafanagana nda bwe batyo. Now, if these people bali babatunuulira boloza boogera ki? Boloza muloza abantu bano baboogera ki ababalonda? Bano abantu si basiru. Wasuubiza nti ogenda kuwaaba nga tetulina kitwali tuddeko nti owabidde Alan yakwayiriza nti wali osiba abantu. So nga bw'ogenda maaso n'okuba nti ekintu kino ekyokusiba bano abantu okirinako omukono ogw'amaanyi, naawe omuntu bw'ajja okuvaayo agambe nti Mpuga bwe yabeera omukulembeze
omuntu wange wati yabula era mpoka gwe tukakasa gwe tusuubira okuba kino yamulina. Simanyi kyofa, simanyi mpuga kyofa. Wayagala Bobi Wine omusinge, Bobi Wine katonda. Actually Bobi Wine si muntu. Twandiga nti Bobi Wine si muntu. I loved and liked the statement which was made by Honorable Namboze. She said that Bobi Wine is not a person, Bobi Wine is not a politician, Bobi Wine is an idea. Bobi Wine is the hope of Ugandans. And indeed it is true. Bobi Wine si muntu. Bobi Wine kirowoozo ky'abana Uganda abagala enkyukakyuka. So the moment you try to kulinyerera dembe lya Bobi Wine, you know what you'll get. A lot will happen in your life. Bobi Wine mugeragenye ku bantu abanjawulo si wa bulijjo okusalonza n'okwesanga nga abantu abamufaanana. Nalina be nanyumya na lwaliro mu nsonyi nkosanya lusuku. Naye nabe nanyumya nabaawo nga tunyumya ku Museveni engeri yajjamu mu 81 nga ngezako kubanga mu 81 saaliwo bulungi. Naye nga ngezako kubanga mbuuza abantu bano abaliwo to compare enjagala bannayuganda gye bayagalamu Museveni n'enjagala gye bayagadde Bobi Wine. Abantu bampa answers nga nti Museveni was loved. Museveni was loved. Museveni baamagala nnyo. To the extent nti bawaayo n'ebintu byabwe ayingira olutalo. People donated ebibanja. People donated ente zaabwe azirire mu nsiko. People donated family zaabwe because they are fed up ne government ya Obote nga baagala ekintu ekipya. They wanted something new. Eri mu Lusoga bakuba nti bali benda ekintu ekiyaka. Kale akumanya nga bannayuganda bali benda ekintu ekiyaka batandika okutaaya ebintu byabwe babiwanga Museveni abikozese. Oliwulira baba ndikobera iwe mpuga. These people batandika okuwa because they loved Museveni. Naye the way they loved Museveni nti teyenkanye nga gye bayagadde Bobi Wine. Kizuka kubanga obuyinike badde bungi. I mean Obote teyafugira myaka mingi. Obote teyafugira myaka mingi nnyonyo giri awo because okuva mu 86 okutuuka mu 71 Obote gudi we yamugirako 86 to tufunye independence alino kabaka gwe bayiribya mu 86. So from 82 tuze myaka si mingi kyenkanankana President Museveni kwa President Museveni afuze emyaka mingi n'afugiramu n'ejjandibadde egy'abalala n'ejjandibadde egyange nayo n'agifuga. Kati Bobi Wine okujja kwekwasaga nga abantu essuubi lyali yabagwamu so nga beetaaga ekintu ekigenda okubazza engulu. Omuntu ayajja n'essuubi lyabwe ye Bobi Wine. Era Bobi Wine kirowoozo ky'Abannayuganda abaagala enkyukakyuka. Kati gwe omuntu ali eyo ng'oyagala kuwalampa Bobi Wine, nze siri munnabyabufuzi but ndi munnamawulire and I can see. Mbadde nsoma byobufuzi by'amawanga amalala. I'm glad nkozeko program nakolanga program bagitanga namuziga nagikolanga ku Kingdom FM abagifollowinga nkakasa gyemuli bagitanga namuziga ne namuziga eyo nakolanga nafuna omukisa n'ensobola okukola research ku mawanga era natambulako nnyo amawanga ddala amawanga g'omu Africa muno nenda bakubakulembeze engeri gye balinga bafugamu n'abamu engeri gye bali batesitesemu amaka gaabwe n'obukulembeze ne families zaabwe. Exactly what we are seeing it happened mu Zimbabwe. Oyo omusajja gwe bayitanga Paul gwe bayitanga Mugabe kubanga yafuga ye mukulembeze nambali moja ono munangaga wa kubiri. Mugabe yafuga Zimbabwe okuva mu independence nga bafuna Zimbabwe paka weyafiri nga bafuna obwetwaze paka weyafiridde. Naye ebimu ku byakola kwe kusembeza mukazi we gwe bayisa Joyce Mujuru. Joyce Mugabe namusembeza. Joyce Mugabe nakuliyetinga wakabinja k'abavubuka abakawula akabinja nga bakayita G20. Akabinja kali k'abavubuka naliko kolefujo mu ggwanga nga Mugabe kyayogera ne mukazi wa Mugabe kyayogera nga tekiddibwamu. Oba onfula bulungi tukiraba wano Muhoozi kyayogera tekiddibwamu. Muhoozi kyayogera kyayagala kyayogera naye abo abasajja baali babaddewoko. Nsomye ku byobufuzi by'amawanga nakugira ekyobufuzi kya eggwanga lya Congo omusajja gwetanga Mobutu Sese Seko wazabanga enkoko kuko kuba mu yakijja Mobutu Sese Seko naye Mobutu yafuga banansi n'ava ku kyokubafuga n'abamanyiira n'ava mu kyokubamanyira n'abasimulizaako ettoomi n'ava ku ekyo n'aba ndowooza baleerako ekigambo ekigazi. Mobutu yatuuka ku levo nga abaana be bayira Congo
naye nga abaana basomera ku Senegal buli lunaku nga ennyonyi erina okusimbula ku makya e Cameroon negenda e Senegal netwala abaana ba Mbutu ne basoma ku lunch time ne bavuga ne bazza e Cameroon neddayo ne bazza e Congo neddayo akawongezo ne bazzaayo ne basoma olweggulo ne bazza kwe kwali okujoga kwa Mobutu Sese Seko n'abalala ababikoze wane Gabon wabaddeyo omusajja batanga About Africa bantu bangi by the babadde mu mawanga babaddewo naye maliriza yabwe bamaliriza nga abantu tebakyayagala nga abantu tebakyabaagala mu kaseera kano Bobi Wine abantu bamwagala because yalina essuubi bannayuganda okuva mu mbeera gye bawangalamu etali nnungi bannayuganda ffena etuuli teryali bulungi ffena tunyigirizibwa naye bwe mulaba nga abagagga balina za akedi mu Kampala akedi agikulaga agina nga siiye ng'erimu ya bank erina kopi eyagalako 80%. Nogamba kati akedi yange si yange. Abantu bavudde mu businesses basuubudde abaali abasuubuzi bavudde mu business bazeeyo mu byalo. Omuntu alita container ya milioni 6 alina okusasula omusolo gwa milioni 2. Can you imagine? Olabanga ekyo kintu kikola kirimu sense? So abantu benyamivu mu mitima, abantu balina obulumi obutagambika, abantu bakoowu nga bw'okiwulira era kyovuddala banga Bobi Wine mu kujja kwe abantu baapiikinga baamupiikinga baamwagala because baalaba omuntu azze n'essuubi lyabwe, baalaba omuntu agenda okubasaasira, omuntu agenda okubataasa, agenda okwataasako embeera enzibu, embeera etali nnungi gye bali, embeera etali nnungi gye bakola ki, embeera etali nnungi gye bali. Kale no munnange njala nkutegeeza ekigambo kino bwana Mpoga Sseruganda, ebintu byonna mu nsi bibaamu n'okukutwa ne gavumenti. Bantu bangi abakukusa ne gavumenti si gwasoose, tubalabye abantu bangi nyawaddenga nga ali ku opposition side naye nga molo nga kukutwa ne gavumenti tajjuka walonda ekigambo molo wekyajjira nga mulimu zimmolo, nga mulimu zimmolo. Kakati tosobola kuba nti no gwokoze oba molo obusembayo, nti gwokoze oba molo obusembayo era gwogenda okusinga. Nedda, abantu bakoze ebintu mu duniya muno, abantu bakoze ebintu mu duniya, bakoze ebintu mu duniya, n'abefuzi bakoze buli kimu. There is nothing new that you are doing. Byokola byonna baabikola mudda, baabikola. So nyala nkutegeeze bwana Mpuga, bwe kibanga ekintu kino kiri mabega bulungi nnyo nga tukirina kubanga bano abantu batulaze bonna nti bakuumi bo, kitegeeza bakuumi era gwe abagawaga bagende batwala omusango mu kooti mukomera, era n'abantu bano badde ng'obayambako abantu bano basobola okubanga bakola arrest abantu ne basobola okubanga babakwata. Bano Masachireko Aruna, Mukalazi John, bano bakuumi bo nti babakuba, naye nate njagala kooti esobole okubeera ey'ekisa esooke etunuulire circumstance nga bwe bagamba nti basala emisango egimu basing on the circumstance kye yaliwo yaleeta embeera ya chaotic, embeera y'okulwanagana. Jjukiramu embeera ya Bobi Wine nga avuma omukulembeze w'abantu bo gwe bawuliramu emirembe. Ekyo kintu kyo kikola otya? Nze nabagamba bw'obeera ng'olaba embeera nga si nnungi, awantu ng'olaba tewajja kumalako vaawo, tolebeerawo bakoleko emitawaana ate omale ogambe nti no bankubye naye nga obadde olina omusobozi okola ki okuva mu kifo ekyo. So bannange, nze nja kubanga buli kaseera ndeeta bwino naye nga tutunuulira abantu bano. Kati kyesimanyi obanga Mpuga ayagala bannamawulire bano bave mu musango guno yagusigalemu bano abaana bano abantu be, oba fayiro oba beti fayiro ebeera ejjudde. Actually fayiro kati bw'obanga olinako Zainabu Namusaazi, Margaret Kayondo, kati oyongeddeko ne Mukalazi John, olinako Aruna Sakitoleko, abo si bana, olinako Mulungi Roger, abo si batano. Oba otambuza oba otambuza abannamawulire bali bana, Margaret Kayondo, Zainabu Namusaazi, Farishi Magembe, waliwo n'obulala bwe nerabidde, waliwo giradde esaani, giradde something livudde mu mutwe. But anyway, Mr. Mpuga, nga bw'okolanagana ne gavumenti, nsimanyi nti nno lujja kukyala omu nga tokyakolagana nayo. Lowoozaamu ki ekiriddawo nga abantu bano bakyuse nga tokyasobola kubakubira kasimu.
bakujulizaako ku minisita gwe bajjako ba minisita ne simu ze nitaddamu kubwako kati gwe oli ku disaster job oli ku mulimu gwa kusaanyaawo kyoli mukola gweyagala obaze bwa minisita oba minisita ojja kubufuna mwami Museveni tasobola ajja bukuwa you definitely kukuwa ajja kuwa bwa minisita kubuulira naye kiki ekina kale kakati nga tukyatunuulira embeera y'abasajja abo nga tukyatunuulira embeera ey'abasajja bampuuga n'abo abalinga abo akkiriza nkutegeeze bannaffe ababiva organic wali emmengo bagamba nti genda yalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde abasobola okuba nga bakujjanjaba olina prostate olina kansa olina ebizimba mu nabaana olina ebizimba mu bukyala naddala abakyala olina amabwa olina obuntutu obuswerinze olina skin ekutabuseeko olina ebintu tebitegereka njala nkutegeeze nti munange bannaffe ababiva organic bali mmengo awo Dr. Ssenjo bagezaako okujjanjaba mwe munangana muganya kugendayo okubanga mufuna obujjanjabi naye mugende wasobola okuba nga abajjanjaba bwekimusobola okuba nga kibatambulira balabala sawasawa webale nnyo Dr. Ssenjo okubanga ojjanjaba abantu kubanga abantu bangi bampadde ripooti ennungi nti abantu bagizeawo era ne bafuna obujjanjabi ne bawona abakyala bano mbononyeza embuto ziganye olubuto nonyeza luganye luyinza okuba nga si kiseera naye ate luyinza okuba nga olinamu complications mu lubuto wale bano abaana balina omusujja mu lubuto balina ebigalanga balina ebintutu ebyo bakolako operations kakati nga tonaba kubanga okiviiramu ddala soka ogendeko ewa Dr. Ssenjobe akukebere akwekebeje then ajja kubanga akubuulira ekiddako kubanga alina x-ray alina ebyuma ebizungu ajja soka akukebera tamalaga kuwa ddagala nga takukebedde gendayoko olabe nate kyanaaba akugambye ku nsonga ezifanaganako bwe zityo ez'okufuna obujjanjabi bintu bingi oba oyagala okwongera okumanya bintu biva organic mukabireko ku TikTok okwo biva organic abirako ate era oyinza nomukerako ku Facebook oyinza n'okujja ali ku maka gaffe Mengo ku Ham Mukasa Road oba bwatuuse ku ngalabi za Kabaka ojja kuba oyambukamu katono nnyo tuuka ku kooti y'Emmengo kati opposite waliwo ekikubo ekikyama ekyo ekikubo bakita Ham Mukasa Road bw'ona okitambuliramu maaso ojja kutuuka ku kizimbe bakita Beaver House oba obanga oli ku Masengere oba ojja kulaba ekizimbe ekyo nga bakita Beaver House ku Masengere okiraba opposite w'Amasengere kiwanvu nnyo kiriko langi za kiragala n'okugamba ogunene nnyo nti Beaver Organic kati awo ojja kubanga otuuse bulungi era ojja kubanga ofuna obujjanjabi obusinga okubeera obw'ekika ekyagulu era ojja kubanga oyizibwa bulungi nnyo mwezi endwadde ezibadde zikusumbuwa abantu bangi nkugamba bino kubanga ndabye kubagenzeeyo ne basobola okubanga bajjanjaba ate abamu bafunye consultation oyinza okuba nga teweetaaga kujjanjaba naye nga oyagala kugendayo ofune ku ka consultancy obeere bakukeberekebereko dokita akubuulire kubanga abamu tubeerawo naye nga tetumanyi kiki ekituluma tetumanyi tugenda kuba nga tuwonyezebwa tutya n'ebintu ebiringa nga ebyo bwe bityo so bannaffe aba Beaver Organic bwe batyo bwe batutambuza era bwe batutuusaako program eno efaanaganako bweti kakati abo nga tubamaliriza nakugamba dda nti nno kyandibadde kya mugaso nnyo era kyandibadde kya nkizo n'obeera gwe ng'omuntu oli security conscious ku bintu byo Uganda yafuuka nzibwa ensi erimu abayaayi bangi kakati nno bannaffe aba earth engineers kwe kuvayo ne bagamba kitugenda okukola tetugenda kuddira bantu bano abazze abaferefere okutuuka ku bannayuganda bababbeko ebyabwe bo tebafaayo ne baleeta ebintu babuyita perimeter protection beams kakati ebintu bino nja kubikunyonyera nga bw'olaba ne ku bifaananyi ebyo byolaba wamabbali wano ne wano ebifaananyi ebyo byolaba byebyo ebintu byenjogerako bye bayita perimeter protection beam bino perimeter lwaki bakita perimeter kino kyakukikomera ngera nga bw'olaba akafaananyi akakalaga ku bikomera kababiteeka naye wano ne babuteeka mu lujja mu compound newala obuntu buno buyamba ki buyamba singa wabawo omuntu ayagala okuyingira ewakaawo bumukubira endulu nga bw'onogera n'okwata ku mmotoka erimu alamu netandika ne buno ebubeera bo teweetaaga ate kakwatako ko gwe kasita otuuka mu yards 1,000 okulina n'ennyumba eyo tugeze obulokinze oyingidde obuuka ekikomera ogw'emunda kokasensinga mu yadde 10 nti waliwo ekyali kituufu waliwo omuntu ayingira nga katandika okuba alamu bwekakuba alamu mu nyumba wali alamu system eyo mu nyumba bamaze okubanga bakola ki bamaze okubanga bakutegeera ate era akantu kano kalina ne system endala mwebale nnyo bannaffe aba earth engineers kubanga ensi mugitadde ku mutendera gwa technology bw'obanga tobadde waka tugeze oli ku mulimu ne wabaawo agezaako okwaccessinga premises zo system y'akantu kano
bagikolange kubira essimu yo nevuga neogiraba nti kekakubidde technology nakubira essimu then kukubira essimu osobola okubaako kyoyiiya oba okuba waka oba okuba neighbor oba okubira asikali yena gokubidde ne bataasa embeera ye bannaye mubbi kyayinza okulya alamu ng'evuze ate n'asigalawo era bw'agiwulira akola kyalowooza bandabye bantegedde ayiwako buyiyimi ayiwako buyiyimi sindi be buntu bafuno babuteeka yinza ennyumba yo nga eri wano bwe wati eri ku ploti yo inayo 5 ku 10 bajja kasaba mu lujjaawo bakateeke n'emmanju oba bajja kateeka ku gate kati omubbi ajja asaatuuke agwa bugwe muli nga katandika kuba kerere nga bamukwata kakati oyina ebintu oyina washing bay oyina night parking osuze emmotoka z'abantu emmotoka ezo za bbeeyi bena obuntu bwonna obukuyambako okumanya nti obaaliwo omuntu asalimbirawo neoba toliiwo oyina hotel abantu bayingiramu abantu bemakula omuntu asuzeemu wateekawo etteeka nti hotel saa mukaga mangi gadde namaze okuyingira ate waliwo abajja okubamenya oyina ennyumba z'abapangisa ennyumba z'abapangisa zo abantu bateso zidduka lwaki bazidduka kubanga ababbi batuuka nnyo ku nnyumba zo katokkiriza ababbi kutuuka ku nnyumba zo genda ofune obuntu buno obuteeke ku nnyumba zo ku apartment zezo ku mizigo zo wookolera emirimu ojja kwekanga nga osobodde okwekuuma ate ng'okumye n'abantu oba baclients bo nga tebafunye buzibu oba olyawo buyinza okubaviirako okubabba n'okuva ku dduuka lye bagambe wano tetukyazeemu kugulawo wano tukyazeemu kusulawo wano tukyazeemu ne bava ne ku osegedde be bannaffe abo aba earth engineers be batutuusaako nate ensonga eyo era nga basangibwa Wandegeya obuntu buno bwa bbeeyi ntono nnyo nno bwalayisi naye abantu tulemu obiteekamu ate ne twagala okukola ki okusasula sente tusasule poliisi tunoonyereze ku babbi tusasule biki naye nga wali osobola okagula sente zakugambye nti olwotulonajja n'akainstolinga ne katandika okukola n'obeera safe naye oba watambuddemu abantu batambula n'ogende mu kyalo n'okolera safaari weeks bit okomangawo ebintu byobeera obyonotalingira wano ka alamu kaba kakubuulira oba osobola okukubira asikaali osobola omuntu yena alinanya embeera nesobola okuba nga etambula obuntu buno ngenda bubalaga wiiki namba ngenda beera nga mbubalaga era paka emunajjamu ekinyusa enamba y'essimu yiyo mugikubeko enamba y'essimu yiyo wansi mugikubeko mukubire mwami Ntege mumubuuze bannaye bino ebintu bino earth engineers mwaleese buyamba butya buno bu beam protection buyamba butya okuziyiza omuntu agenda okola ki omuntu ayagala okubanga ayagala okuyingira amaka gange muntu we buli bongi mu styles ezenjawulo naye nga njala okutegeeza nti ekikulu kwata namba kuba 0757 848268 0757 842 bannaffe abo aba earth engineers limited basangibwa wano Wandegeya mu kibuga Kampala obuufu obwo nga mbuvuddemu njagala kubategeeza nti bannaffe aba Dream Restaurant basangibwa Wandegeya awo mugende muli emmere mukute kuva ku kyenkye ekyemisana ekyeggulo waliwo waŋŋambye mukwano gwe nti ogenda ku Dream otwala butwazi tulo waka kubanga byonna babikuwa bakuwe kuva ku makya mpaka kiro so mugendeewo musobola okubanga ate mulya ekyemisana ekirungi ekyeggulo ate n'embeera yonna esobola okubanga ate ebatambulira bulungi nnyo nga bw'okiwulira so okuva oba oyingidde ebitaala by'e Wandegeya waliwo Dream Restaurant awo bw'oba oyise wali Equity Bank olw'ekikubo ekyambuka Equity Bank eri awo then Dream eri awo nyini nga opposite ya Equity oba mu sides ate ne mu makubo gano agakatale ku kizimbe ky'akatale bw'ogatambuliramu era gagenda kukusula ku Dream Restaurant kale njagala nkutegeeze nti ekyo tewali kisinga ekyo mu kibuga no Kampala ebintu bino ebyokulina ku zino birimu ebizibuzibu kali ze sikyamala galya buli wamu oyinza okumala galya n'ofulirayo ebirwadde n'ebintu ebiringa ebi naye bw'oba ng'ofunye bannaffe abalungi aba Dream nga bakuteekedde ekyemisana ekirungi ate bakola ne ka delivery oyinza okuba nga wooli tosobola kutuuka tosobola kutambula kutuuka naye n'obakubira sino gamba naye onkoleyo ka delivery bajja kuba nga bakkakolera era kajja kuba nga kutuukako mu budde bwonna bw'onoobeera okaagalidde ne mu kifo ky'onoobagambye nti wano wendi oba wali bajja kuba ampuliza bakutuusako delivery yo mu speed ekyagulu ennyo ate n'emikolo bagikolako oyinza okuba nga olina mukolo oyagala kufumbira ku kwanjula oyagala kufumbira ku mbaga oyagala kufumbira ku graduation oyagala kufumbira kyonna bajja kuba nga bakuteekerateekera gwokuba ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ojja kubira Antina Mubiru ensonga azibere nga ate azigusa bulungi nnyo nnyini ddala balina emikolo
Amwagala abogeza abalungi ojja kubanga onkubira ku 07 427 namba eri wansi awo mu kantu ako emikolo gyonna kwanjula kuyingira kukyala ku buli kimu ekikolagana n'omukolo ogwaffe gwano mu Central wabweru wa Central mu Busoga region mu Nkole mu Wawa yonna tujja kuba tugendayo omukolo gwo tukole bulungi nnyo. Ojja kuyamba n'okulungamya ku by'emmengo tomanyi gye bagula certificate tomanyi gye bagula ebifaananyi bya Kabaka n'ebintu ebiringa ebyo nja kubanga nkuyamba okusobola okulungamya. Bwana Mpuuga kizuuse gole mabega okusiba abasajja bano abasajja kooti omulamuzi yayogedde nga buli kigambo kimu kyayogera ayokona ku Mpuuga ekigambo kimu kyayogera ayogera kwa Bedi Bwanika so kitegeeza nti mulina kyemumanyi ku basajja bano kino kiri beyond okuba bannamawulire but whatever case it may be ensi namwe ebalamula era ejja kuba kyemugiwa ensi kyogiwa kyekuwa ensi wosiga obukyayi okungula bukyayi wosiga ettima era okungula ttima so tolowooza nti gwe bakola bino ojja kungula birungi. Omuntu omu bw'afiira mu kkomera nga yasibwa ku lulwo kati enkuba gye bakubyemu edi muntu we musajja n'awunga n'okuwunga yatuuse mu kooti nga n'otegeera tategeera n'amulabyeko katono nnyo bwe yafunye kasimayiro ng'amaze okulaba ku maama we naye ne mukuba omuntu ekyenkanidde awo ate ne bana abali mu kumuyigiriza olunyankole nawe ensi nawe ebeerawo okwo era abo tutuke kye babaamu mu nsi naye bamala ne bavaawo ate envaawo yaabwe ebeera mbi nnyo. Nze Gambia abakulembeze tubalabyeko wano naddala ku lukalu lwa Africa ng'ensi agifuga na mukyala we n'abaana be naye bw'obuuza kati wawe bali essaawa zino baliwa. Nze Gambia Mugabe yafuga Zimbabwe ne mukazi wo Joyce Mujuru nga Mujuru kyayogera tewali akiddamu abasajja ne bagezaako okuvuganya abo abasajja abakazi wali abakazi abamanyi ba Morgan Shangalai ne bagezaako okubanga bateekawo ekibeerabeera naye nga omukazi akalubye Rwanda wano Kagame ali mu kufuga ne mutabani we gwe bayita Ivan Kagame naye era time yaabwe ejjatuuka bakuwe ensi bakoowe time ejjatuuka ensi bakoowe Gaddafi we yabeera omukulembeze wa Libya mutabani we yaliko ame komanda muwala we simanyi yali yakulirako ennyonyi simanyi omulala yakola byonna baabikola naye time ejjatuuka nga temwali n'abawuliriza so it's just a matter of time era bannayuganda byo tubasuubiza nti mwebeerebezi bagumiikiriza mwebeerebezi bagumiikiriza gwe wali wobeera onywerera olaba nti okola bintu bigenda kujja ku eliminating some public gavumenti eddako ekusange nga oli era bino ebintu obinyumye oli binyumiza abaana abaliwo oba abalibawo mulembe ogwo ate ne guno gwe tutasalira okubinyumyamu kubanga era mukyaliwo ate bunaku olwokya emisera byaffe ebyokubeera ku nsi byongerako endera abasiraamu ekyo basinga okukitegeera buli lunaku gw'omanya lw'okeesa oyongerako endeeza nnaku zo zakubeera ku nsi kati ennaku zo ziggwayo abantu bavunziza amakomera kano besijja mumuvunziza amakomera abaana basibwa baliyo basibwa tewali n'omu ayogerako naye time ejjatuuka nga n'okunyigiriza olunyankole nammwe abaali baagala okuyigiza abantu olunyankole nga nammwe olunyankole temukyalumanyi. Mukama abakuuma embeere bulungi nja basaba musubscribinge mukomentinge ate n'emboozi n'omugyongereyo paka ku bantu abalala. Mwebale nnyo mwebalidde ddala. Bye bye.